program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike mujjanjabye era mulijjukirwa bubanga gy'oli eyo nekyokoze okuba nti ensi ogitaasa okuba ntegwa munnange munnabe nga abantu tebafa nnyo webale nnyo webalire ddala gwe munaffe ali eyo ng'okimanyi ti nno gotta omu kwabo batta abantu naawe ebyadda akulaba oli omu kwabo abakola obutwa abateekamu obutwa mu byokulya ng'okimanyi ddala butwa bwennyini bwe tobulya nene obuwa banno naawe bakulaba naawe luliwo olwo noddamu ebibuuzo ebyenjawulo lwaki watandika okutemula ani yakuyigiza okutemula amma mwena abawuliza Impact FM radio Lwasa Mayinja omwaka guno 2026 tubaaniriza happy new year happy new year happy new year naku lwa mukaaga ziri naku z'omwezi 3 omwezi gwa January gatonya omwaka 2026 programu eno ekiri emabega amawulire yesoose mwaka guno eno lw'ensonga eyo suubira bingi tulina okuba ntwogerako ebikambwe n'ebitali bikambwe ebikwatako direct n'ebitakwatako direct ebyemego amawulire bakukwese nenga bino okuba nti bikuyambira ddala olina okuba nti obimanya walugamba you have a right to know egwenga munansi kubanga ebintu ebisinga obungi ennyo kiruga nti ebikwekebwa emabega w'amawulire twebuuza ekibuuzo lwaki babikweka gwe omuntu waffe owa bulijjo n'olw'ensonga eyo tuba tusimbudde nga bulijjo bategeeza n'embeeba za mwena abagenda okuba nti mulya ku nkoko naye mwebulya ku nkoko ennansi mwebale nnyo mwebali eddala nabagamba muve ku bukoko bukiyokiyo buno myezi gumu n'okalya nga bakakubya eddagala okuva nkato one day old chick bakakuba eddagala ne kakula nkali ku ddagala ne bakuba eddagala erikagezza kaligwe n'oluka okulya ngoloza okuza enkoko ennene mbova mu nnaku nkulu ekiddako okulwala nga bakazivaamu obadde bwetajja kuba nti owona nga kansa kale n'olw'ensonga eyo wamma mwembale nnyo bw'obanga alidde ku greens ate ng'okyazirya oli w'amaanyi nnyo oli wa mulembe naddaze weesimbidde ate gwe munnaffe tugussaamu nnyo ekitiibwa kubanga obutwa buli oba obukubye eddolera n'obuyite n'ogaaka n'esimbire ezange zenja okufuuyira endagala lyaffe lyetwekoledde weebale nnyo weebali eddala nagga nti no tuli mu kuwabefube kulwanyisa bitwatwa bye binene nga tulya katunkuma waffe oli omutini akaawa kubanga atuyambako okuba ndi munnange ajjamu obutwa mibiri gyaffe amazzi bulijjo nagga ndi bwe bulamu naye mazzi kigoonyi n'okuba nti onywa ge mazzi ago getwogerako agamayiddwa nga mineral water ge mazzi ge weefumbidde muve chemical water oli ow'omu ccupa kubanga baatulabula dda ate waliwo era n'ekiwandiika ekyo ekibafulumiza omwaka agogwako balabula baani abanywa amazzi ag'omu bicupa kandi omunnange ensi yo bweti wetamba bweti weeri nagamba bulijjo nti oba osobodde kola ku dduyiro kubanga kikulu nnyo okuba nti munnange kiyambako omubiri gwe okuba nti gwezza obujja mu mbeera zonna muganda nga atuliza ali eyo ku Impact FM radio Lwasa Mayinja ene program emanyiddwa nga ekiri emabega w'amawulire era basebo ne banyabo nga bulijjo omulangira kalema gegange gano ge mateeka agafuga program Behind the News etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Alright muganda nga atuliriza ali eyo nena katusubira nti ozokuse atanazukuka zukusa munno omugambe tuba tutandise program ekiri emabega w'amawulire program ezuse mwaka guno mu studios nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere sebo tusansa okulabako nate omwaka guno happy new year buuza kwatuwuliriza. Nalabye nga batugamba nti si kirungi kugamba nti kuliko omwaka ate happy new year. Naye mugamba the next 12 months of work. Emyezi 12 egiddako egyokukola. Cheers the next 12 years of work. 12 months. Kati lwaki omanyi woga nti nno bwonkulisa omwaka kitegeeza nti kirizo bagana gubaddemu ebizibu biyitirivu nnyo. Waliwo eryaka leero kuliko eryaka kuliko omwaka kale obanga ofunyemu ebizibu tewaba tabu lwaki tebagukulisa sega mwenge mu luyimba lwe yagamba nti ensi tekungulwa naye bwe wogiviira olagawa kansoke nkubuuze olagawa kati emyezi 12 gyogendamu ogitegeera nnyo okusinga gy'oyiseemu
kibuuzo ekyo kinene. The answer is no. Oyinza okuva mu bizibu ng'odda mu bizibu. Senga vudde mu ngazeemu. Yes. Naye bannayuganda Mukama yebale tuyingiza mwaka. Tumwebaza twaguyise bulungi. Nabadde neebuuza ebibuuzo nga 2-3. Ku Monday nakeera bansindikira message nga nefuna endagamuntu yange. And abasinga bafunye endagamuntu. Yes. But the question is, are we ready for the next 10 years? Endagamuntu. Emyaka 10 egyo egijja egyandagamuntu. What is the probability that onoolaba ndagamuntu yongeeweddeko ng'ogenza okufuna endala? Kitegeeza myaka egyo 10 toofe onooba mulamu. Onooba mulamu. Onooba oli ki oba ng'oliwa? Bw'obeera ng'oli mu nnyumba ya ssubi onooba ogenze mu y'ebbaati. Kinene nnyo ekibuuzo kinene. The next 10 years. Next 10 years. Actually, next 10 years ziri mu gavumenti 2. Gavumenti 2. Gavumenti 2 ebisanja 2. Ninga olina gati nolwafuna president omupya. Olina mbuuza nti Yoweri Kaguta aba yawangudde era n'aba mupya. Abeera mupya. Aba mupya. Kubanga gavumenti ebeera eya 2026 2031. Butereevu. Ekibuuzo ne kibeera nti tunaafuna mwenge mupya mu maliba amakadde, tunaafuna mwenge mupya mu maliba amapya. Awo. Kibuuzo ekyo. Kubanga bibanga ebinywebwamu amaliba makadde nga we gali ganaakyuka oba kyonna kyekibalekamu kyekimu mwenge. Yate Mukama nga nnyambye ne ngwogera mu Luganda kuba ate omwenge mu Luzungu guba gutegeeza candidate omu abo balina n'otujjako omulongooti gwaffe Kololo. Those are all questions. Naye yes. Mukama yatuyambye ne tuyingira omwaka. Tunaagenda okudda ano nga 17. Actually simanyi nti tunajja n'okujja. Era si mujja kubanga radio station ziri busy zoogera candidate ono afunye zino ono afunye ziri kati awo tujja kukola. Nze siri sure nti tunajja okukola. Lwaki? Era nsuubira tuyinza kudda ndoza nga 24. Nyinza kudda nga 24 nga tufunye president omupya. President nga mupya. Nga tulaba oba fundamental change. Kijja kusinziira kubanga n'ofuna omupya. Kati ekinabeerawo kyonna kyonna awo president esuubiza nti emirembe bajja gikuuma. Emirembe bajja gikuuma. Nga commander in chief. Nga commander in chief. Singa candidate bali nga commander in chief. Ate ne batugamba nti onaabeera nga waliwo change. Waliwo transitional team. Bagitugambye transitional team egenda oteekateeka eggwanga obuyinza nga bukyuse. Naye bonna babitugambye. Transitional team kitegeeza ki? Nti tubaye tumanyidde nti minisita w'ebyenguudo weeno ow'ebyobulimi weeno naye kati bwe tukwata obuyinza waliwo tiimu eryawo eyeetegese okugira nga etutwala paka gavumenti empya wanagirangirira mu Gwokutaano. Etutwala bano babeera bakyaliwo nga bano baani bano tumwebaze baba bakyaliwo nga balinda meeyi. Naye kati nga mukabigiitano kano kuba kubigiitana I think that's not the best word. Naye wabeerawo tiimu egenda okuwumbawumba bagitugambye. Nawulirako ne Ssemujju nga bamusuubiza nti bagenda okubeera Minister of Finance. Mu tiimu ya President w'Emagere. Namulirako ng'abyogera. Olina okuba washuwa kuba tulina abantu 8. Oyogera ku tiimu ya Munyagwa eyakasiba nti no by the mu race zonna mu nsi. It is very hard okuba ne ba contenders abali sounding abasatu. They are always 2. Kati muno mungana tulina mu Kyagulanyi ne Museveni. They are always 2. Ne bogenda mu US babiri. These are the just time wasters. Mu America siva time waster kubanga at least wofuna 10% government ya America yo ekuwa kye bali sponsoring products zona zobolese. Ine waffe Uganda atwali afa. No mu Africa tewali afa. Mu Africa. Neze kyemanyi ensi okutambula
zibera sector ziberanga 5 ezetagisa mu nsi nga tulina mu governance justice ne security eyebera sector emu obukulembeze dembe n'entambula kusemateeka kandi netubeera ne infrastructure engineering ne works mwe muli enguudo railways ntambula z'ennyonyi ate bijja luvannyuma nga muli ne communication kati sector ey'okusatu netubeera ne production industry and manufacturing ey'okusatu sector ey'okuna yandibadde ndowooza health and nutrition obulamu n'ebyendya ndowooza esembayo nebeera education and human capital development. Those are the principal 5 sectors. Era ne boga nti no break all of the ministries mu Uganda osigaze eze5 ensi etambula bulungi netukendeza ku bugombo obungi ku kubo kufubutula abantu ate simanyi minister wa simanyi babeta bani minister omuto state minister ayitawo ffe tuyinayo bangi bayitayo bakaducu nolwanga bagobagoba abantu minister omuto n'ogakulu abakola kino omuto abakola ki so netukendeza ku anyway lwaki ngenze mu bintu ebyo jetugenda nti tuli mu gondi jetugenda tuli mu kaseera jetugenda nondoza abatuuliza baberanga sijaga nti balina amagezi nga bawuliriza ebirowoozo ebibeera mu bantu bayinza ndowooza okulowooza ku byetwogerako okay guno mwaka batusuubiza amafuta ag'ebunyolo ag'eggwanga Uganda wategava bunyolo sofa amafuta ago batandika kugogerako ddi amafuta ago wano mu ggwanga Uganda tegiweze emyaka nga 2 nga tusuubiza nti guluno gajja naye kuluno baga buli kimu kiwedde kubanga last year bagambye abaali balemeddeko abe bali balina okuliirirwa kwe kuba nti twatandika gasima mu butongole n'ogatunda action bwe kibayita okutunda ndowooza okusima n'okutunda okusima kulyoko okutunda mu butongole bage nti abo babadde compensated bamaze okuba ndi bagibwamu abali basigalira kati wetwogerera 226 guno gwennyini otuukira mu gw'omukaaga gw'omusanvu nga tutandise okufuna ku ssente ez'amafuta amafuta go nga bagwokera muno ne gafuluma nga gawedde obanga gakyali ebisejja tugenda gatwala Tanga omudumu gwawedde kati omudumu ogwo anti kati abali omuzimu baguzimba tegunaggwa kati balowooza nti gunaba guwedde wali kugundi ku mwezi ogwo gunaatuukira ogw'omukaaga kuba kati abantu bali balemeddeko kubajjukira oba tasudde bantu abo bajja gusala bajja gute bajja kukola ki kige babasasudde bo ne bavaawo ate balemeseza bokka Nigeria waliyo katero ate ne refinery ne tuzimbe wano era eri mu kuzimbibwa ekyo kijja kuba kirungi bade nga nti Nigeria waliyo katero katero mu Luganda kyeki kabadde nga akabondo kabakambwe either ababbi oba abanyaguluzi kabakabondo konna bayingira eyo pipes gye zirina limited monitoring ne bazifumita nabo ne bakola channel ezaabwe atejjukira go gabeera purified already kati mpozi wano chance gye tuyina chance embi ku babbi abali muno nti kurudu oil oyo oyinza obutabeera nnyo n'amagezi gamusaanuusa kukola ki kumujja mu byoyagala nga ggwe omubbi anti oyinza okubaga mutunda ku sente entono anti ate kati ogenda muguzaani era gundi waliwo bakateuzi nga bagula oyo nabalina balina ba documentary mu Equatorial Guinea gavumenti batengwate no yeyawa ne Uganda nagambye why wagala bajukira tulina abaana abasomye amafuta ago you never know bayinza nabo okwekolamu omulimu mu Equatorial Guinea pipes ezitambuza crude oil bazikola ki bazibomola ne bakola refineries ebyabwe abantu kye kibayigamba kyenyini ekyo ndi sometimes information bayina amagezi akola ekintu najjamu kyayagala ne bakola refineries ebyabwe
nebakola amafuta agaabwe very crude naye ne bakola amafuta agaabwe era nga katali kwegali nga gayita mu nsiko eyo manyi tulina porous borders gayita mu nsiko eyo ne gatuuka ku bantu ne bagagula at a very cheap price nga bolabagana agayingira okuva wali ali wala Arua mafuta mangi gayingira mu Arua wana bagayisaawo actually gaba magenda ago ndowooza bayisaawo magendo actually ebimu ku byasinga ndozano okuza Arua businesses ezitali coordinated yezo kale ng'eggwanga kibeera kibi nti liba lifiirwa omusolo naye ate abantu bafunamu nti bakulaakulanya ebitundu byabwe somehow n'oba wagira nti ate oba ezikuŋŋaanyizibwa bazibabbako kati baba basobodde okuyisaawo ebyabwe beekulaakulanya ebitundu byabwe ekyo kibi nnyo kyenjogedde kibi naye kikiri ku ground so nedda by the nation the government erina okwetegeka erina okubyetegekera ebintu bwebityo byonna okulaba nti ekisooka ne study nga kiki ekiviirako bannansi okubomola emidumu gino egy'amafuta ogenda okwekolera amafuta agaabwe okubomola emidumu wabirawo ekizibwawo waliwo kampani bagiyita Diageo waliwo juliddeko abali Miyenge actually Diageo is a global brand is a global conglomerate nezino companies zaffe ezimu Uganda subscribing Uganda breweries East African breweries bampa lumu omulimu okutrackinga kati wewunya omulokole okubanga nga gwa tracking omwenge okutracking omwenge emyenge giyingira mu ggwanga ebbaala ez'amaanyi zibulabe ennene mu Kampala taisasula misolo gya myenge bakozesa underground wine chains okufuna ofuna omwenge ogwo kulayisi ate omwenge ogwo ogusinga tegubeera mutuufu tegubeera mutuufu otegeeza kyo gale guba mutuufu no they are not genuine emyenge egyo gisinga tegiri genuine well we are like tetubinywa naye nga abasinga engeri bagikolamu nga teguva eri ku base teguva ku base olumba gucupulira makkati awo ngeri y'amazzi gye wabula kati abeera n'eccupa ennene black label emyenge gya bbeeyi $70 n'aguteeka awo kati gwe n'ogamba mupeeyo ka cocktail ne bamikisinga kali kumbe bakuwadde ebyengeyenge naye nga at a very high price nebikuba kyekyatta bannakenya luli nga bakola ogwawe guli ogwagundi agona concentration y'amaanyi nnyo erimu ethanol kye bayita ABV alcohol by volume ng'eri waggulu nnyo ng'ekibumba tekisobola kugutemaatema naye kasaba bakubamu awo nga kiwedde ng'owedde anti oli mu bbaala omwegezi nayogera ku kyagundi ku kya njakiddamu nkireeta ekyo ndowooza balina kwogera ku kyomusolo naye of recent tubadde twalina wano ekizibu nga tuli mu after Christmas ng'ewedde omukomezi w'eggwanga yali ng'ali mu campaigns wali empiki enguudo ne baggala oluguudo bamala okuggala oluguudo basibye emmotoka ezibyo neeno ne bazisiba then ate wetuva ku saidi yeri saidi zebye tukomawo meno paka Busega wano emmotoka zitanga okusitambula akasoobo Uganda oluvannyuma bagala emmotoka eyagudde ku accident naye kyankwatako ennyo kyali nti gavumenti yavaayo abantu nga batambula ku social media baga president yasiwa oluguudo biki omukulu Kirundo wa office ya president n'avaayo n'agamba nti president okusiba oluguudo si ekyavuddeko abantu okusula mu kkubo. Can you imagine ng'ova Masaka n'osula mu kkubo ng'oli awo just okuva ali just empigi paka Busega n'osula mu kkubo nga toteguse mu mmotoka. Kale kyankwatako ennyo kino nti twakkiriza ekizibu ekyaliwo nagala ekizibu ekyaliwo mbu ekisooka enguudo nfunda, ekyokubiri badriver ku nguudo bavuga biti balina mpisa bakola lines nga 4-3, ekyokusatu nagamba nti nno enguudo mbi bino twabitegeera nga tuyimaine tugenda kukola tutyange eggwanga. Nalabijjo akagundi omufaadha omuntu wa Masaka, one of those prominent clerics mu Catholic Church, ngagamba nti balina abazungu oba baali bayitale nga balina okulinnya ennyonyi ku sawa 5 ez'ekiro, naye jaamu yabakwata empija yes baavaawo saa 6 ez'enkya ku makya ne bagamba
Catholic Church in Uganda, we will never come back to Uganda. Lulinga tumaliriza omwaka nagamba nti abayekera wano baatukola bubi mu 1986. They had all of the chances mu nsi muno okulaba nga buli kimu bakitereeza nti bwe ziba nguudo mukole nguudo bbiri. Olaba oluguudo luli wali ekakira Jinja Kakira, oluguudo olwo baalusangawo nga gavumenti zaali zalusetinga nga enguudo kyebayita dual carriage nti eno ziyita bbiri naye ziyita bbiri. Nebuga ebyenjawulo actually batyo plan bwe bityo birina okubeera kubanga byali bigazi naye bigenda bifunda bw'oyitawo kati ng'ekabaale n'oyitako nga actually embaale naye wakati wakati bazimba ne mu kkubo kati ne bataking over ebbanga lye baalekawo reserve bazimbamu kati ate naye ng'ebimu bikyaliwokko naye ng'ate baabisangawo kati ate ekinyiiza nti ffe tetwalingiza mu maaso kale twalina master plan yaffe ey'okufuga for long naye twandibali tubiseetinze. Mu bukulembeze temwalimu enkulaakulana yalimu kubanga yali ku fundamental change yalimu naye njagala okugamba ebimu ku binjagala tufokasingeko this year. Lwaki tulina guno omutima ogwa kaŋŋamba oba ogwa zirindaba olwange buli omu ku lulwe kuba kati the truth is constitution protecting omukulembeze w'eggwanga naye ate omukulembeze w'eggwanga ne Bible ekyogerako nti kabaka ayala bantu. Bw'obeera ng'oli kabaka naye nga tofuddeyo ku bantu ate nga n'abakulinaanidde nabo beerabidde nti bali ku bantu obeera waliwo obuzibu. Baluwa enagiraba ng'etambula eva mu maka amakulu naye nze ngamba si kyekyo kye twandibayo tukola ndala mu biseera ebyali sensitive bwe bityo kuba actually nyinza okuba nga ndi mu kampu emu mu political camp emu mu Uganda naye ebintu ebyo biyinza okuba nga bitumisa obululu nga byongera kunyiiza mitima gy'abantu. Emmotoka ezaali awo ziyinza okuba nga zaali ziwana 2,000 3,000 kati imagine buli mmotoka erimu abantu 3 balonda those are 9,000 votes banyiivu bazibu kati muba mugamba abe baatubba obululu ninga ate obululu faba oba mmwe abaakola ki mmwe abaabwetira in just 12 hours ng'ensi eraba. And this thing bakita trickling ndi kati omuntu yali asuubira omugenyi we ku lusooka ataatuuka naye yanyiigiramu osanga ng'obululu obwandibadde akenda bwekubusaabu ne bufuuka emitwalo 5 bonna be wanyiiza abo emitwalo 5 eyo constituency enamba kubanga weebuuza ekibuuzo kimu nti abantu batambula nnyo ennaku ziri eziyise naye tewaliwo ekizibu bwe kityo lwaki kyaliwo kola omukulembeze wabeera ng'agenza okuba kampeyini awo. Just imagine singa abantu abali bajja ekyokubabeerako okusaba abajja mu dokisa abandi tusinga omwaka guwedde era aba yakuwa kalwa n'akakuwa yali kakuwadde ebyaddala tasobola kakuwa kale of course kati ng'ovuddeko ne ku ekyo abantu baffe amakubo bagakozesa bubi ng'ogyeko eyo incident abantu bavuga bubi lines nnya ezitwala emmotoka neba ng'ezidda bazibye ewadda. Mu Uganda muno tulinamu ebidduka 2 ebisinga osumbuwa abantu mu Uganda. Emmotoka eziriko obugombe ezirina ennamba eza gavumenti oba ebitongole byekusa ku gavumenti abo babita bannasigambwako n'emmotoka endala baziyita taxi. Abo bo balinga bannanyini taxi erina amagulu 2 waliwo okugulu okunoonya omusaabaze abeera nga alidde akataka naye nga ate okwokubiri kulemeddeyo mu kkubo tompisa obeera ku roundabout obeera ku bitaala ebitaala bibeerako lanes 3 waliwo edda ku left edda ku right nereega straight. Taxi ye bwalaba ekifo wagenda bwabeera nga adda ku left tekimuganda kubeera ku right for as long as wafunye gap ekifo so we bata ezidda ku right n'asiba. Era nze nkubuulira aba traffic police oluusi baavu because of
their decision. Ensalo yaabwe. Nze nkubuulira I don't support corruption. Naye aba traffic baavulwa ndowooza yaabwe. Kubanga singa bateekawo gundi zaabwe kanjiyite kateero yaabwe ndi kati kuba kipapula buli lunaku oba kale kyengenda kwogera kibi besides kuba kipapula buli akoze omusango mitwalo 5 togirina bakutwale mukomera there and then senga waliwo ku order katukomewo tuli fenna bagise ekiri emabega amawulire Impact FM radio Lwasa Mayinja. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, bagise ekiri emabega wa mawulire munafa atuliriza atuli fenna oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja amwena banywanyi mwe kwati muzo okuse mwe kwati muwuliriza nate amachago nakwa lero ndine kutagaruwanga mu studios atwogera ku nsonga ezimu kwezo zetubadde tuyiseemu ate n'endala zeriyo kwa tuyitamu mwenjo kwa mumanya wotogera tugenda mu kalulu akaluka ngegwenamu President Yoweri Kaguta Museveni yali yasinkanako abakungu abava mu company y'omu ku basajja abagala controllinga oba ba controlling ensi eno amaidwa nga Elon Musk. Company eno Elon Musk akola ebintu bingi so ina company ereta oba egaba bakola ne bagaba internet yibeta Starlink ekika kya internet ekyo era bamukiza okujja mu ggwanga ne bamukiriza n'okuba nti ajja atunda ebintu bye wano ne internet eno eya Starlink ya amaanyi muko ebyaddala ate internet eno kuba bagamba no kirala nti ekyetagisa connectivity yetedinga zino endala kiwetaga kyokka kisowaani na oba kitadde wogeno okuba nti okolera nga kisindika obubaka ku satellite nga ofuna internet ekitegeeza nti niwe bati wali cables oba osokozesa internet bulungi nnyo. Government of recent yavuddeyo nega yamukiriza okujja nete bannamuwa license kati bagambe license yo kujimuwa tugenda mu kulonda kasowe ku gwe ate amagye galina omuwa kyebayita olukusa luno olw'okukozesa internet ye wano nenkwadde nga bamba na Uganda bagirina era bagikozesa mu bubba kwatugaye mu ngeri eri irigo kuba tefunanga license wano. Ekyo tukigatta ku bintu ebyenjawulo ekyokuba batugambye nti omusolo bannayuganda bagusanga okuba nti bagusasuya ku ssimu. Kitegeeza nti nno si kugusasuya ku ssimu kuba kikola ekyo naye kitegeeza nti nno buli kisayina essimu ojja kubanga osasula omusolo. Oba tutegeraganye bulungi awo kakati twange okukya Elon Musk internet ye bagiganye nga lugenda mu kalulu. Waliwo ku lugambo ku luvuuvumo mu 2016 ojjukira Trump bwe yali akalulu mu 2016 n'akalya ku muka Clinton ku mukani Hillary Clinton n'akalya Hillary nga kigambibwa I don't know if the rumor was true or not nti abagazigezi baatapinga signals ezitambuza obululu obuyita nga basically balinga bakozesa waya z'amasannyalaze ne batapinga signals ezo obululu ne bukyuka. Wakiwulirako ekyo? Nakiwulira bulungi obutuufu bwakyo oba obukyamu owennamugongo aziyita conspiracy sijja kugaana anti sometimes guy wawogamba nno bakola kino ne bakubuuza kisoboka noga nti kisoboka. Ekyo ekirala ekiri very very clear olwaleero ng'okozesa amasannyalaze gano aga waliwo bwe bayita oba bu CIU customer interface unit obumeme edisero obugundi bwegaba obwo obutali bwaluli buno bubeera bwaka buli kaseera ku kisenge naye buno mala kubufumitamu n'olekotekamu yaka. Yes kosa amasannyalaze n'okusakola akantu ako bwe mbeera nga mbeera gayaza amasannyalaze gange okugendako akantu ako kalina kubanga kali ku layini ez'amasannyalaze ezininaanidde. Bw'ogamba nti nno onyigemu ennamba ng'oli Kampala ng'obeera gayaza tegajja kugendako. Waliwo kyegendereza? Yes. Kaakati awo waliwo obukugu bungi obwetaagisa
gundi ya Starlink ya Elon Musk teina barrier. Tena barrier. Tena kijikugira. Teina kijikugira. Yes. Actually inzo kuba wale yavudde. Teina kijikugira. Kubanga juga government kizo bagana. Twayiwa no mujini ekyabaddeyo. Internet yagijjeko musajja yawamba obuyinza nga bagina mu kuba akalulu. Yes. Kati yagijjako ne bakuba akalulu bage ogizzaako nga awangudde. No one in Tanzania sibo bibadde. Yes. And actually Uganda siyo kaya gendo soko kujjako internet. Tugajijjako. Duli yaliko. Mu 2021 yaliko. Wajjaka. Yaliko bate yaliko. Bachagalanya oti. Actually byabaka mayagamba nti it is only nti isi kakati ina active internet. Era bababuza internet mwajijeko, how do you get these polling signals? Nti afrafe tuina gundi ya mu Uganda tuina internet za bikanga bisatu. Tuina eva ku milongoti eya microwave. Ngabola ba MTN ba internet oba whatever Airtel. Netubera ne internet ejira mu cable signals ya cable ejaruga ya fiber basi meita kati mu nyanja of course ita mu nyanja mu companies ezituwa mulimu nga Sicom I think yesingo okugabira buli abali wano mu Uganda eite no wanse Tanzania ne ite Mombasa era ndozo jukirako mu 2023 kigambibwa nti waliwo meri yali etambula nekutula cable zaffe internet ye mu Uganda ne kyankalana ya fiber. Yes. Kati ezo ezebbiri eya microwave ne ya fiber nita ezinako obuyinza. Kati eyokusatu ebadde National Information and Technology Authority Uganda. So kitongole ekivunanyizibwa mu kulondoola n'okulungamya ebyempuliziganya ebya teknologiya mu ggwanga Uganda. Kati ezo internet bbiri kati eyokusatu kizinako obuyinza kiregulatinga yani minisita by'empuliziganya owawa mu Uganda webempuliziganya tulina owagundi si owagundi bali omonsi kurisi oba yoyo ate nabosa sebugwa wakolanga ICT oyo mubeezi minisita omubeezi state minister omuto oba bitegeere ebya teknoloji nenge ye muto mbane yakubyogera kyonyi nawe okyogeddeko naye kati internet eyokusatu yene ya Elon Musk eyo yo kabeere bali omunsi tamanyi na bwekola tamanyi bwekola kati eyo yebatiisizza just imagine nti oli wano kasobera ng'olina ekisowaani kyo ne bwobeera ng'oli in the lowest valley what is the lowest ogifuna kakati olw'okuba obululu bwaffe bwe kava eddokolo tebakyakassa ku mmotoka katambula butambuzi ne kayita mu mayengo ne katuuka ku Tale Center kati okutya kwaffe kuli awo nti nga bw'olaba w'obeera osindika email okuva eruweero ng'ogisindika Germany ne wabeera waagiraba wakati awo neba intercepted noba ng'osindika ssente kuva Germany zijja Uganda wakati awo omugezigezi n'aziraba kati awo kwe kuli okutya kwaffe nti obululu bwaffe bayinza okukola ki okubu interceptinga ne kyekuusa ku kyali mu 2016 mu USA elections weewaawo nga reports ezimu zibyegaana endala zibikkiriza kyovula ntino tufuna ate oluyano ne gundi ne kalwa ka ggwanga erya America sometimes gundi yagamba nti ezimu ku emails emu ku ebyo kati Snowden abasajja bakwatanga nga bayingira mu gundi ezo baakinga kati oli naba information gy'osindika yonna n'agiraba kati alina obuyinza alina n'obusobozi obugikyusa nga tenakutuukako kati kyekyo tuliko nti akaluka eddokolo bayinza okukasindika kajja Kampala kaba kakyali mu ddungu lye Nakasongola ne kakyuka bigenda otuuka eno nga mbutuufu waliwo gwe mbadde njagala ali ne akalulu ng'ewangula si yafuga kati kye kitutiisa okukola ki okutujjako internet ye talina bukugiro kuba omanyi sometimes ekintu kino ne gavumenti ekitya
kubanga basokolesa oli ayinza okikola kati nga Snowden oba nga alina munywanyi we oba yimiti ina n'akyusa buli kimu ate kati kuba jjukira tulina control gavumenti eti ekyo. Uganda is a country of interest. Abato chimanyi mu Africa muno. Is a country of interest. Oyinza okulaba ne twekwese tuli munda tetulina mwalo tetulina ki. Naye ng'ebiri wano ensi ebyegomba. Butereevu. Kakati nga whoever has control and influence ajja ku taking over. Whoever has control and influence ajja ku taking over. Aya basi. Yenzimwe tuwangalya enzimwe tuli eyo. Twakunyawo gye muli eyo munafa atuliza twenga tuweyamuko nammwe. Wemba gye muli trabe noti 7 noti 5 8 tose program yetu olunaku leero mu kampowoozi si kubakanga nnyo nenga gye tugende eyo sagadde kugenda toyagadde kwongerako kiri ekyokuba nti nno buli kiso ine essimu tojja kwewo balama musolo gye tugende eyo ne tulina kyogerako eyo maaso omusolo just 1 or 2 seconds tegusobola kwewalika kuba kati n'essimu ye mu ngalo eri linked ku niniyo NIN. Yes. Ate nga URA egamba nti no omusolo gudde ku NIN TIN temala. Yes. Nini. National Identification Number. Ekitegeeza nti buli muntu alina okufuna ID. ID buli kimu information okuba ng'eri kuli. Mu US balina gye bayita social security number. Ne bwobeera olazeewa buli service gy'ofuna oba gy'ogaba. Yes. Yeetoolera okwo. Kale naffe NIN oba nini buli kimu kwe kirina okwetooloolera. Aya basebo ne bannyabo okyali ku program ekiri emabega wa mawulire. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kujja kwati oyitawo tubanga twayamuko onagambe nti nno mu birungi inina masuba. Uganda drivers have driving manners. I have ever slept on the way for several times from Iganga to Kampala. Adiga waganti no bo bayina empisa. Bana Uganda drivers have driving manners. Bana Uganda bayina empisa abavuzi. Nti yasuzeeko ku luguudo ng'ava Iganga okudda e Kampala. Kiyinza okuba nga kiri ku side bbiri. Nti osanga ekkubo baalikozesa bubi emmotoka ne zeerippa obudde ne bukya olw'okuba zaali zeerippye. Bwentyo bwe njagala okitegeera. Kale tuwabwafuna okusimuza mmwe onagaye mulangira ni dokita mwebale kuweereza nze Saalongo Buyinza Emma Tata Lake wali ekalagala bikapeeka. Dokita Galiwango neeyongedde okumumatira olaba amanyi n'omuyimbi seka mwenge nze abuuza omuntu alonda chairman wa EC alonda IGP alonda CDF alonda abalamuzi asinga namba mu parliamenti omuyita wa okumuwangula mu kalulu. Biriyo nebina abironda ati oba ekyo tukiddamu tujaba nice bena kumanya nabadde jo nabadde mbuuza AI manyi sometimes obeera no AI nga njibuuza nti who do you think will win Uganda's elections? Of course ekuwa scenarios ngekulaga nti kati ono abadde webbanga ddene amanyi abantu alina ngoyo bwabyogedde ate ono alina abaana abato bangi kati senga kibadde free and fair ow'abaana abangi yandiridde naye kati olw'okuba tekiyinza kuba utabeera free and fair bla 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 n'ekyokubiri ate oli bamumanyi nnyo abaddewo myaka 4 bamumanyi bwe bityo kati nze ansa njikuwadde mukulu Saalongo nkuzzeemu AI ne AI jukira naji feedingamu information era egende eginoonyereza ku biwandiiko
bye beeguddeko mu nsi beeguddeko bye baba bateekayo abantu bye bateekayo haya basi okay nze Kibogo Isa Engole obwogezi wa NRM mu ggombolola ly'e Kagulu Yende mbuliraako ku kirwadde ekijja kye bayitanga zombi ebikikwatako ekijja eno kye bayitanga zombi ebikikwatako nga 15 Januari 2016 ensonga yoweeri Kibogo ssebo okuja kwalo ekyo kinawulye ekyagundi black fever mu bitundu bya gundi bya waggulu awo black fever yatandika okubanga gwe balangirira nga tebakimanyi naye nga kizze buzi naye okwata abantu so ekyo nayo kiri awo ekityo tujja kubyogerako gye bujja okay bwati omunafu ye watugambye kandabe badde ntunya wano okay black fever actually kyali mugundi amdat ekiri gikiri eyo abantu bali yakibaga ati kiki kino tebakitegedde nga kyeka kivuye ndoza ku gundi kikwasa nnyo ku mazzi kale tufune ku simu Impact FM bwe bali kuliza ssebo yesu bwana Kalyanga Talo bakiyita Lutula Musumbange Musumba Lukulu. Wayisebo? Etalo tembeerako bakiyita Lutula kiri eno mu Luweero. Ntisaso kuwulira. Nange mbadde omukulu Kalema. Mbadde nangireko Paasa Serwadda. Sebo. Angambire Museveni anyweze bulungi gavumenti abasirikale b'Amerika baagala kugiwamba. Information mwagijeewo eyo omwami Lutula kiri butuntumula sub county Lutula otuuka awo Kasaala n'oyingira munda eyo Lutula gyali eyo nti baakujja ku gavumenti ayinza okuba yakifunye mu bunnabbi nti agambe alina omusumba we musumba gundi okay kama ayinza okuba yabalabikidde Amerika yakujja ku gavumenti ekyo kimanyiddwa mu nsi yonna kuba Amerika ekozesa nnyo ojjako gavumenti ez'enjawulo ogerera eri Venezuela n'ekyokubiri Amerika okujjako oba tokyalina mugaso gyeri naye kati Amerika ekuwadde 1.7 billion last year ng'ogenda mu kulonda Tagenda negati no bino begaba twajjeko obuyambi Amerika ntipoze tekwagala tesa kujjako obuyambi okujjako tekwagala era ejja kuddebe ekomawo obudde bwonna kale Impact FM mwami Dr. ne ebaleko sebo amina sebo ayo yeshe bagiwe amina sebo ani on tata no mwami Solomon ole professor sebo bade mbuza mugambi ko musoro guno gwa simu gachi bagenda kujja ko musoro gwa simu ate tuli bana Uganda owa mbuza okay omusoro sigwa simu ogwe simu gusasula ready bino tuogerako byagundi byakuba nti tujja byogerako masa ojja kubitegera masa awo bera ku program eddako ojja bitegeera bulungi nnyo simu solo gwa simu tugera bula nti buli omuntu tojja kubanga odduka omusoro kitegeezezza tujja byongera masa awo bitegeera hello amina sebo amanya Paul Kasango yesebo tugera kwebaza dokita ngeri gyalambulamu ensonga ze naye tukwase ennaku okubeera nga tuli bana Uganda abagenzi engalo buli kimu tukitunuulirawo tulinga ng'abasaba tusabe naye nga ekikwatagana n'okufaayo okola ebikolwa kyetuvudde eyo okanga ekinkanyisa mu byawandiikwa bye tusoma Katonda agamba ngeri yagenda obagambe ekyetaaga okola ng'olina okuteekamu ebikolwa ekyetaaga okusaba n'osaba Bannayuganda buli kimu tukiraba naye tuzinze emikono kakati kaseera buli omu wali era Katonda yagamba Musa ng'akulembera abaana ba Isirayiri okusala ennyanja agamba omuggo ogwolina gw'oba okozesa kuba ku mazzi in the actual sense ng'omuggo tegusobola kusenawo mazzi but God was using the faith and the action kati naawe olwaliro omuggo gw'olinako ekalulu
biteeka mu bokisi ebirala birekere Katonda akole mukama bwenye okisa kale okay bwati monefu agambye ye Impact FM koli okay gambye atya bulijjo nammwe mulina propaganda katulinde ekyosi kiyite ekirungi namukonyekoko wakati namukonyekoko wakati nyoga nti Paula amuyita propaganda amuyita biki yes propaganda kigwe twogedde awo simanyi twogedde ku propaganda simanyi age tulina propaganda mu propaganda pali na mugongo Impact FM koli hello eso na jibariko kati ani ono sebo amanya yeka sajja okay mogede muntu alonde kurira majwe kasitawe taba mu mpaka obukodyo obukiriza n'amateeka wagakiriza kati abo bagume tebali esindiyo okay tebakimanya we bali nnyo bali ddala okay lozazeemu oli alonda CDF alonda gundi alonda EC boss ne omanyi waliwo sometimes sagala nnyo gena mbyabufuzi enewe tubikola nnyo wali gundi yali lutamaguzi ndowooza ojjukira amaloboozi agamugentera okukuba wano yava n'agamba nti aneetaba mu kalulu kano ng'akategese ojjukira ajja kubeera omusiru w'ekyasa sikeeko keeko ndowooza omusiru w'ekyasa be full of the century nali nkiwuliddeko ekyo ozimbeera nagwo ne baŋŋamba Are we fools enough to accept NRM cadres to be in charge of national elections? Will those elections be free and fair? Naddala ku presidential level omuntu yenna agenda okwesima okuba pulezidenti nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutegeeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Eddoboozi lyali eryo ndowooza eddoboozi lyali eryo bukkiriza okwetaba mu kulonda nga kaada yategese kaada yabala kaada yasiba kaada yali mu komandi yagenda okukuba emboko ng'olemedde mu mita 2 akati olwo obubaka omuntu sajja bwe yali abuwaani bannayuganda naye nga mwali naddala abeesimbyewo naye twetaaga Katonda atuyambe olwakuba nti omwami alina kyagambye nti notuddawo ne tusaba ne tukola ki oluusi Katonda ayinza oteekawo entiisa ateekawo entiisa ebitabo ebisinga ebifulumya olwaliro biwakanya Katonda ate byetusomeddemu osoma kino nga bagamba no Katonda alina limits ku byakola naye ateekawo embeera ndowooza ekkakkanya emitima kubanga oyinza okuba nga okyajinze wanudde naye munenodde eka ne weebuulirira noga kino nakoze kikyamu if not kyengenda okukola let me reverse Katonda yakwata ku mitima waliwo videos bibadde nga bitambula abaana nga beewaga tugenda bakuba waliwo n'omusajja omu Uganda saagala nnyo kumwogerako naye yagamba senga temukole ku nsonga zaffe mu Uganda mujja kulaba M23 senga nze yali CDF nali mukwatirawo naye wale mu basement atuwe information ekwata ku ekyayogeddeko yinga ate nga he's saying it bluntly nti bumutakola ku nsonga zaffe nengagwe munnayuganda osobola okuva n'ogenda e Congo n'okerayiminga nti naffe mutuwe ebyaffe tuli bannayuganda ebintu ebimu kale abantu babyogera well today is their day but tomorrow might not be their day kati abantu babyerabira ebyo leero olwenkya si lulwo
kiba kibi nnyo. Okay, munafa atuliza kafune simu nga bbiri zokka ndowooza. Impact FM tuyeka tuva wano kuba ndabudde mutambudde bo buleka bweyongedde obugenzi ebyaddala naye kale ekisinga obukulu kuuma mirembe ekyo naye kikulu nnyo okuba ntukimanye ekyo. Okay, nendeza n'okulonda kuno nako kuyinga gikugiramu oli newaba ategedde nti ye si yategeteeka akalu kano naye ate ne bakajjamu waliwo abayambibwa of course kati abaka ba parliament bayinza okugamba ne waba president si yalidde bo bagenda kufunamu opposition era at the back of their mind they know what the president wange tali kasamba nga ndidde kiba kiwedde kali gweramu eyo kale. Impact FM wanji sebo Dungu musisi nsanso kuwulira omwaka omulungi omulanje Kalema ne Dr. Galiwango. Amina sebo. Alhamdulillah. Njagala kubazzaamu suubi abawuliriza IPF namwe munyini abakulembedde ekitinde. Bwe tuba tusoma economics tulinamu ne tutuuka ne tugamba nti the coexistence of two extremes is called dualism. Okuliraanaganya ebintu ebibiri mu kifo ekimu ku ssaawa y'emu naye nga byawukanira ddala buli kirwanyisa kinnakyo kikirana. Owulira omuntu ng'agaanira ddala ng'akyayira ddala bakololidde lutamaguzi. Oyo y'omu niwesangamu okukkiririza ddala okulwanirira ddala ate okugenda kyeyagamba nti agaana. Olya sebo kaakati ekyo kijja mu mbeera ya kusoberwa olw'obuntu obufuge Mukama mwaba tannaba kubajja. Omuganda agamba nti omuddu agaana azinga enkata ekigugusinja kugetika era gusinja kubikola naye nga bwazinga enkata akimanyi bwanaagaanira omukono bajja gutemaku. Yes. Okay. Gutemako teyanzeege. Okay. Kyayogedde ekyo omuzizi azimbya ttwe omuddu akola ki agaana azinga enkata sijja kikola naye ng'ate wogaanira omutima bakutebako omukono oli muddu so kiri tokigaana because olina obusobozi obukigaana naye okigaana ayina okikola kubanga oyagala nawe okulya si bwe batuve wona. Bannaffe Mukama atutambuze bulungi tukyalina ennaku nga 362 okutuuka mu mwaka ogujja. Kigenda kunkwasa ennaku bwe tunaagenda okudda wano mu campaign musole ku programu eno nga waliyo abantu abafudde olw'effujjo mu kulonda. Amazima liiza okuba nga sina ffujjo kandidate wo nga bamulidde pressure nekkuba ifu weke nyini nga bakulidde pressure nekkuba naye ate kigenda kubeera kya nnaku nnyo ng'ofudde ekiso ekiti oba essasi olw'okulonda. For God and my country. Tugamba bulijjo munafu atuliza nja kyogera kino kati omwaka guno gonya kyogera mu nsi muno temuli muntu wagenda kulwanirira okujjako abasirikale abali mu birigo kibaita white blood cells. N'ensonga eyo baliise bulungi. Program ekyogamo leo tutambula no kuwalero tubasibulidde wano mubeere bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.